At home in Uganda, the situation is normal. Yes, alright. Oli ku UG updates biko sinziro bango tuwuliriza. Kakati ekiri ku border ya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, njagala nkutegeeze nti ebintu ebigenda mu maaso, Democratic Republic of Congo egenda mu maaso n'okuwula ennemba n'ekirwadde ky'Ebola. Eggwanga lya Uganda weerityo kye kimu bagamba mbu batandise dda okuwera ennemba n'ekirwadde kino eky'Ebola. Kakati information gye nkuleetedde ye security n'ebyokwerinda ebinywezeddwa ku border post zonna eziyingira Uganda. Jjukira nti nno gye bufuddeko si gwe gusoose okuba nga gavumenti egenda mu maaso n'okuba ng'eteekawo border post ng'egenda mu maaso n'okuba ng'eteekawo road blocks mu makubo okugira bannayuganda abamu okwakisesinga ensi yaabwe. Kakati tetumanyi oba kino kirinkinga ne sovereignty bill oba kiri kyekuusa ku kirwadde ekya Ebola kusinziira ku bikolwa ebigenda mu maaso ffe nga bwe tubitunuddemu era nga bwe tubiraba. Kakati Congo Nationals bannaggwanga erya Congo bali stranded era batunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Lwaki? Uganda DRC Congo border eri mu mpondwe Hibiriha Town Council Kasese District emaze okubeera nga ekkiriza bannansi okuba nga bakomawo ewaka ku butaka, naye nga bannayuganda bagenze maaso n'okuba nga bakyablookingiddwa. Naye abaggwanga ery'esayidi era erya Democratic Republic of Congo gavumenti yaabwe yabawadde dda omwaganya era yabalirizinze dda basobole okuba nga beegatta ku bannaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nga Uganda ekyablookinze abantu baayo okwakisesinga okuyingira Uganda, kino kimaze okuba nga kipamitingibwa okulitaininga ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso ebifolowinga ebiri temporarily, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekawo enkola ennyangu ku border, nga bateekawo restriction nga zirinkinga ku Ebola outbreak mu East Africa. Oli ku UG updates ebikosinza obba nga otuwuliriza gwatanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otoyungako. Abali mu diaspora ntegeeza mmwe abali Oman, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, Asia mwebale nnyo kwekumira ku mayunga naga UG updates TV. Tubadde tukyagenda mu maaso era nga tukyabatwala kantindiggwa ng'omusezi alamuza essowaani okubeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga baggulawo request okuva e Kasese Residence District Commissioner Late Joel Walusimbi eyalabikako mu maaso ga President Yoweri Kaguta Museveni okumukkiriza n'okumuwa ebbeetu n'omwaganya okubeera nga bakola nga bakalabalaba era n'okulabiriza eddembe ly'obuntu okugenda mu maaso n'okuba nga terikyoboolebwa okusinziira ku bigenda mu maaso ku booda. Wuliriza, Walusimbi agamba newankubadde abasuubuzi bayita mu mbeera eyo nga bagenda mu maaso n'okwengeginga in cross board business okwavoidinga movement mu ggwanga eya Congo. Kino ndibadde nga kirowoozo kirungi nnyo naye njagala owulirize. Kigambibwa nti ebigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo naddala ku border post byennyamiza, bikaabya, bikwasa ennyiike. Era ng'oggyeko okubeera nga bannayuganda abasuubuzi bagenda mu maaso n'okwengeginga ku crossinga border mu bya bizinesi, bagambye okwewala direct movement mu ggwanga erya Congo era nga bagenda mu maaso n'okwadvisinga bonna bonna okugenda mu maaso n'okubeera nga kwegamba bafuukira ekyambika ab'obuyinza baabwe. Era kino kiviiriddeko okuba nga bagenze maaso n'okulangirira ekirwadde nti kyeriisa nkuuli mu Democratic Republic of Congo naddala ku border posts ku bitundu ebifaanaganako bwebityo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyagenda maaso, wuliriza. Kakati olw'okuba nti bagenda maaso n'okubeera nga baggulawo okusaba kuno okw'okuba nga bagenda maaso n'okuba nga baggulawo border
naddala ku side eya Kasese. Kakati nno Kasese Residence District Commissioner Late Joel Walusimbi eyalabikako mu maaso ga Mwami Yoweri Kaguta Museveni era n'asaba akkirizibwe n'asaba aweebwe omwaganya akontrolinge movement okusobola okuba nga baliliizinga bannayuganda oba abantu ku situation egenda mu maaso ku border post. Wabula nakugambye nti lwaki olowooza heavy security ey'amaanyi yayiiriddwa ku border, kigendererwa ki era naki kye bali bagenda mu maaso n'okuba nga bataasa. Wuliriza, Walusimbi ayongerako ng'agamba newankubadde abuuza bannayuganda naddala abo abasuubuzi okuba nga bengeejinga mu cross border business okwewala direct movement mu ggwanga erya Congo. Baagala business zonna zibadde bagenda maaso n'okukalabya n'okukwata n'okutambuza nga za ku makubo bagende maaso n'okubeera nga bazeewala bannayuganda balekerawo okuddamu okwengeejinga mu direct movement okuva mu kifo kimu okudda mu kifo ekirala basobole okuba nga bawala ekirwadde kino eky'Ebola. Jjukira nti nno era bagenze mu maaso n'okubawa omwaganyo badvisinga bagende mu maaso n'okubeera nga bakozesa ebyobuyinza naddala ba agents abo nga ebigenda mu maaso mu public health safety measures nga nabyo bagenda mu maaso n'okubeera nga binokolayo. Kakati olw'okuba nti nagambye nti ekirwadde kino eky'Ebola abagenda mu maaso n'okufujjirira guno omusimbi mu mbeera zonna ez'okuyamba amawanga ga East Africa ku kirwadde kino ekya Ebola, weesanze ng'amawanga nga Uganda gakozeseza advantage eno okusobola okulaba nga gakunya bannansi nga gabasiikiriza basobole okubeera nga beenogera ku nsimbi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati kigambibwa nti wabadde wazzeewo n'omuze okubanga abasawo bateekeddwa okuba nga baziika abo bonna abafudde ekirwadde kino eky'Ebola, ate nga kigambibwa nti badde baziika keesi nkalu. Kino nno kyabalwanyiza nnyo era njjukira omu ku basawo teyalutonda newankubadde abalala bateekako kakokola tondeka nnyuma. Ssente nnyingi nnyo ate njjukira batugambye nti nno eggwanga ery'ebweru lirina bajeti lyabongeddeko mu kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Ebitongole byonna ebyakontributinze bitaddemu amaanyi ag'enkinala okusobola okulaba nga ensonga eno eggwa. Nkugambye nti nno wuliriza nti byonna byonna ebigenda mu maaso gwe munnayuganda toteeberezebwa kutantala kigere kyo kijja wammwe ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'ogenda wakati mu nsalo eza Uganda oba Kenya oba DRC oba Tanzania. Kakati obunkenke bufuuse obunkenke ku border post olw'ensonga nti abasajja bano bagezaako okuba nga baagala okuba nga batangira ebyo byonna byonna ekiyinza okuba nga kivaamu akabi akalumbagana eggwanga erya Uganda naddala ku birwadde bino ebigenda mu maaso n'okuba nga bitondwawo. Agnes Bira era ng'ono omusuubuzi Mugonja agamba nti disruption ebadde ne affected income saako ne investments okugeza nga Paris Development Model PDM funds, era ng'agamba zaaweebwa okusapootinga abantu bannayuganda saako ne bizinesi zaabwe. Era n'agenda mu maaso ng'agamba yaluuzinga obukadde 2 oluvannyuma lw'okuspendinga wiiki namba nga ali stranded ku border. Kakati akabi akabeerawo ng'ogadde border nti ebyenfuna biba bigenda kusereba, buli kintu ekibadde kigenda mu maaso n'okutambula obulungi mu ggwanga kisereba, omuvaamu kukkiriza ekonomi n'ekkiririra ddala wansi ebiteetaagisa olw'ensonga nti n'ebyamaguzi biba tebikyatambula. Amawanga gano gombiriri
agabadde ag'omukago mu kubeera nga buli ggwanga lirina kye liyambako linne waakyo. Twandiwuliriza olw'okuba nti baggaddewo booda, twandifiirwa enkolagana eno ey'omuggundu era bannayuganda bannansi beetegeke okuba nga bagenda kuluuzinga kwegamba kapito waabwe akasente akawerako olw'ensonga kino ekirwadde ekyabaluseewo mu Democratic Republic of Congo, newankubadde naffe wano mu Uganda kigambibwa nti kyagenze mu maaso n'okubeera nga kitusensera era baakazuula abalwadde aba Ebola, newankubadde omuwendo olunaku olwayozibidde nga bukyali underestimated, bukyateeberezebwako buteeberezebwa, naye kimanyi gye bujjako tujja kubeera nga tutegeerera ddala ki ekituufu ekigenda mu maaso ku kirwadde kino eky'Ebola mu ggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda be bakyesibako oba ddala mwe kiri mu Uganda. Lwaki kitandise okuba nga kisannyalaza emirimu egitambula egisasula omusolo mu ggwanga kasita giyimirira n'eggwanga ebiseera ebisinga liyimirira. Suleiman Michael, chairperson w'abasuubuzi, yakonfaminze nti abasuubuzi bangi ba operators abagenze maaso n'okusafalinga ne losses okuva ebaggala booda, era agenze mu maaso n'okunootinga ng'agamba nti newankubadde abasuubuzi abasinga babadde bakozesa funds ez'obuteyiningiriddwa, bakozesa funds okuva mu gavumenti nga zivudde mu PDM, Paris Development Model, okufinansinga n'okwongera okutumbula ebyabusuubuzi byabwe oba ebyamaguzi byabwe okuliraana oba okulosinga booda, okusobola osobola okutradinga commodities zaabwe okugeza ng'ennyaanya, gonja, ebyennyanja, nga bagenda maaso n'okudistractinga nga bibeera mo costly, kugamba nga birinnye ebbeeyi olw'embeera egenda mu maaso gwe mukwano gwange mpuliriza. Nyongera okukujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV gatana tuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora nkulike obwakedde mbakulisiza nnyo kansubire nti ebintu byabatambulidde bulungi nnyo, kansuubire nti ebigenda mu maaso mu ggwanga buli muntu abyota buliro, buli muntu abiraba. Gwe ky'olina okukola kukkirira bukkirizi wansi waliwo ekigambo subscribe, ekigambo ekyo n'okikonako noba ng'osobola bulungi nnyo bulambalamba okuba nga otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Canada, Dubai, Oman, UK, USA mbatumidde nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Kakati nno bannayuganda bavuddeyo ne bakaayana ne bawa okwemulugunya kwabwe nti bukyanga gavumenti egala border posts zino teddangamu kufuna luweero na mirembe. Kapito waabwe gwe bali bakozesa yenna afudde ettogge olw'ensonga nti gavumenti eremeddwa okuvaayo ne statistics ennungi okusinza ku kirwadde kino nga bwe kitambula. So ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebisannyalaza eggwanga newankubadde bibeeramu akasente ku sayidi ya gavumenti, bakati tukkirize oba tugaane yo gavumenti egendagenda maaso n'okuba nga eyoola akasimbi ku balwadde ku balwadde abagambibwa nti nno abali mu Uganda ab'Ebola. Ab'obuyinza bagamba nti eno embeera ey'okuggalawo border post mu DRC n'eggwanga erya Uganda eriwo temporary ey'akaseera buseera. Bannange mugumiikirizeemu, tujja kuba nga tuggulawo okufacilitatinga safe return yammwe ebeere safe no controlling movement, nga bamonitoringa Ebola situation mu region zonna eiza region eya Uganda saako region eya Democratic Republic of Congo, baleme kubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ki, nga bakosebwa. Tujjukire bulungi nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni ogenda mu maaso n'okubeera nga alangiriranga booda bwe baziggadde. Tujjukire bulungi nnyo nti kino kirinkinga ebiseera biri Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agezaako kuba nga awenjebwa buseenene ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yabasalanga ekimmooni nga bamunoonyeza walala afubutukiramu walala. Kakati eno nayo gavumenti eyinza ogikozesa nga akakodyo nga balindirira Robert Kyagulanyi Ssentamu obutadda, kubanga tomanya ku border post kizagenda okuyita
makubo ki gagenda okukozesa, ebyo byonna byonna bisaanidde okubeera nga bikola ki, nga bimanyibwa. Oli ku UG Update TV, nyongera okujjukiza mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kira wansi subscribinga, likinga, sharinga. Ntukyatugenda mu maaso era nga nkyakutwala wakati nga booda y'eggwanga erya DRC n'eggwanga erya Uganda bakyawera ennemba n'abayeekera ba ADF abagambibwa okubanga bakijomya amawanga gano gombiriri ku nsalo za Uganda eya DRC saako ne Democratic Republic of Congo. Katugende nti nno abayeekera aba ADF eno bagitwala nga advantage ku sayidi yaabwe. Ye kino tekiyinza kwongera na kulisikinga security eri ku ggwanga ya Uganda badde providing ku ggwanga webanga egenda yona ne providing eri webanga sawa zino nga bagitunuuliza ensonga za Ebola. Waaki tugamba bwe tuti nti gye bufuddeko Uganda evuddeyo ng'erajana ne DRC nti abayeekera ba ADF bakomyewo babazzeemu batandise okukola obulumbaganyi ku bannayuganda ku bitundu ebya booda. Naye bukyanga bavaayo abayeekera bano aba ADF teri yali akoze kunoonyereza investigation kumanya nti nno abayeekera ba ADF bagenze maaso n'okukola ebikolwa ebiti. Kakati kitegeeza ki nti Uganda security wise ejja kubeera wiiki kubanga ebikozesebwa equipments ejja kuba emaze okuzirinkinga eri bannayuganda abali ku border post abalindiridde okucrossinga okuyingira eggwanga lyabwe naye nga tebaweereddwa mwaganya nga bali ku nninga bali ku bunkenke. Yo Congo emaze okubanga eririzinga abaayo era bawadde temporary days oba saawa wabula kyokka yo Uganda eremereddwa okumpasetinga oba okulirizinga bannansi baayo kubanga beetaaga bannansi abali stranded wabweru w'eggwanga Uganda babeere nga bayambibwa. Twagala gavumenti ereme ssulawo gwa naggamba etegere nti nno bano bantu bannansi baayo basaanidde okubanga bakwatibwa kyenkanyi. Gavumenti ereme kwerowoozaako yokka bannange newankubadde ssente nnyingi abazungu bano zibagenda okuta zibagenda okufulumya naye tusaba gavumenti ereme kwefaako yokka ife ku munnayuganda. Gavumenti ereme genda maaso ng'esattirira eddembe lya bannayuganda kubalinnyirira mbwegezaako kutaakiriza kibuga kino kireme kukwatibwa bulwadde obwa Ebola. Engeri nnyingi nnyo ne measures eziyinza okukozesebwa okweprotectinga, engeri nnyingi ez'enjawulo eziyinza okuyambako munnansi okusobola okugenda mu maaso n'okweprotectinga. Naye tetunnavaayo na information emala kutulaga nti no wano mu Uganda ekirwadde eky'Ebola kyatutabaala dda nga bulijjo kiseera sooka kukwata mu Democratic Republic of Congo. Tetumanyi lwaki ne kisendasenda ne kikkirirakirira paka mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza ki? Border posts zaffe ziri wiiki nnyo tebasobola kulinkinga new stranger okusobola okuleba nga balemesa intervention mu ggwanga lyaffe. So ekintu ekyennyamiza era kitwenyamiriza nnyo ddala kubanga bwe kibanga ekirwadde kisobola okuyingirawo mu ngeri bw'etyo bannansi ebiseera ebisinga badde bagenda maaso n'okulimbibwa obubinja bw'abayeekera badde bagenda maaso n'okubeera nga wuliriza. Kati tumanyi security egenda maaso road blocker ezibye ebyamaguzi okubanga bitambula mu budde. Kitegeeza nti kigenda kubanga kisigala kikkiriza ekonomi y'eggwanga lyattu Uganda. Nyongera okujjukizako nti oli ku UG Update TV kw'osinzidde okubanga otuwuliriza ng'watanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nga weeri nkola yaffe bulijjo na bulijjo tutera okuyitako mu comment section nga sinaba kubanga mbawo akatambi kubongerayo bakakasa ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, wabula njagala tuyiseeyiseemu abagenda mu maaso n'okubeera nga bajja mu comment section entakera
ne bateekayo endowooza zaabwe. Them bo Fabian 4222 webale kubeerako. Margaret Nassali webale kubeerako. Ani omulala wano? Rogers sitawaggulwa. Roger tiwaggulwa webale naye kubeerako. Obubaka bwo tubufunye. Nagambye dde oli ku UG Updates TV gwagala otweyungako. Kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegatako. Sauda Natanda obubaka bwo webale kubeerako, webale kujja mu comment section. Nams Seri eryo erinnya siritegedde naye naawe nga kwoli. Ibrahim Kiberu webale. Ogambye Ibrahim oteesezaawo otyo okusinziira ku ggulire lye twabadde tuweereza nti olimba amagye ga Congo tegatta bannansi baayo. You don't have news. America is giving them money. Kanze ngambaawo nno oli musobya Ibrahim kubanga mu biseera eby'olutalo nga luno naddala luno olutalo oli mulimu coalitions ez'enjawulo nga bamukago. Nagambye DRC terina magye gayimiridde geetengeredde nga gaayo erwanyisa coalition muli abawazalendo muli abafadiki. Kati weesanga nga abamu ku bakulira obubinja buno baagala olutalo lusigale nga lugenda mu maaso kuba bebafunira. Era bo kennyini okugaziya budget gavumenti tulabye nga zijja zikikola nga zigenda mu maaso n'okutta bannansi baazo basobole okuteekamu kasente mu budget egenda mu maaso n'okubeera nga basobole okugumbulula obutujju abayeekera mu DRC. So ekyo olimba nnyo, ekyo n'omwana omuto akiraba bulabi. Gavumenti zaffe bulijjo zikola ebintu ebifaanaganako bwebityo. Kakati njagala otunuulire mu kaseera kano, mu biseera bino ebya Ebola, otunuulire abasawo bannansi bameka bagenda okutta. Gavumenti egenda kutta bannansi baayo bameka bateekako ekirwadde ky'Ebola okusobola okwenogera ku nsimbi zino ezigenda baweebwa abazungu. Ebyo namuteekedde okuba nga mubimanya. Kitegedde ekintu ekyo. Nnyo omulala wano Margaret Nassali nakumaze. Nnyo omulala ateesezza Ssenyonjo Ronnie webale naye kubeerako. Zubimed obali ekyeryo. Mijumbi Babala webale naawe kubeerako. Olw'obudde munzikirize ngina kukoma wano olunaku olwaleero, wabula ngina kubalekerako akatambi kasobole okubeera nga kabatambuza. Mbaagaliza olunaku olulungi era nga mbaagala nnyo. Mweraba besitatumiddeeko ngina kubatumira olulala we tugenda okuddamu okuba nga tusisinkana awo nga mu ttuntu. Kansubire nti mujja kubeerako mikwano gyange bali abampuliriza. Mbaagala nnyo, temuvaako, ngenda balekerako obubaka nga bulijjo w'eri nkola yange. At home in Uganda, the situation is normal. Your family is okay. When I say the family is okay, in terms of them being among the Ugandans, all the borders have no problem. Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, we are fine. There's no problem. I'm not so sure. No, sir. You have just come. We are fine. Who can help? How much is your triple three more?
Yako nsooke mbapozingemu katono nnyo njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV. Mbadde nerabidde okubiriza mmwe mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga mwabawuliriza ba Yugi Update TV. Genda mu maaso n'okuba ng'osharinga vidiyo eno esobole okuba ng'etambula bulungi nnyo. Mmwe abajja mu comment section mugende mu maaso n'oteekayo obubaka otusuubira okuba nga busomesa eza nga buzzaamu ssuubi oba nga buwabula. Obubaka bugenda mu maaso n'okuvuula n'okuvuma banange tubuleke mujja kuba nga buvuula channel yaffe. Kakati nyongera okukubiriza mmwe mwenna abakatweyungako abapya ku channel eno nti kukkirira wansi awo wabeerawo ekigambo subscribe era nkubiriza ggojje okyegatteko ekigambo ekyo okinyigeko. Wonookinyigako kijja kuleetera notification message. Okinaakuleetera notification message waliwo obudde bukooneko. Kitegeeza nti ojja kubeera nga oli omu ku abo abagenda okuba nga bafuna alerting message ku information yonna yonna gye tuba tutaddeko gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbagala nnyo era nga mbagamba nti omukutu gwammwe gwe ayina ekyokulangirako ng'oyagala ku advertisingako era nawe tetugaana osobola okujja n'olangirako bizinensi zo kubanga omukutu nabagamba dda gwammwe mmwe abaguzimbye. So olw'obudde munzikirize mbongereyo mu bubaka bwammwe mwe mugenda mu maaso n'okubeera nga mulaba munansonyiwa okuba nga okulandagga tusimbudde. At home in Uganda, the situation is normal. Your family is okay. When I say the family is okay, in terms of them being among the Ugandans, all the borders have no problem. Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, we are fine. There's no problem. I'm not so sure. No, sir. You have just come. We are fine. Who can help? How much is your triple three more component? Nani iko hapa? Hapa pango hapa. Nasema amenanika nimekuja hapa kwangu. Kwa watoto hapa nadhani wamestari kwako. Naomba nikuelezea. Sasa kuna nini hapa? Wasani wote wawili. Hapa iko namna gani? Hapa ni nzuri kwanza. Asante. Ni nzuri hapa. Alafu hii mwenye wanasumbua nyinyi. Basi watu hiyo basi ajui mwenyewe kuna kutoka kuingia wapi. Hii mnatoanga wapi? Kwa sababu huko ndani tunalima ndio kulima. Asante. Ndio. Kuwasaidia. Asante Kama sana. kuna habari yoyote kuna rafiki kwa jeshi. Ndio Okay, mimi. asante. Ndio. Asante sana. Haya tunaendelea mbele huko. Haya. Tunaendelea na kazi. Asante papa. Asante. Basi asante kutunga si. Haya asante. Mungu abariki sana. Kazi njema. Yes, sir. Kwenye karibu your person squad they are 83 the number and the captain Matata US operate sir. I'm Major Bilal Katamba, the Public Information Officer of the UPDF Mountain Division and Operation Shujaa, a joint operation between the Uganda People's Defense Forces and the armed forces of the Congolese Army, the FARDC, against the terrorist Allied Democratic Forces. We are here in Ituri province of the DRC. This area where we are is part of our area of operation as joint forces
And today, the division commander, Major General Richard Otto, who's also the commander, Joint Task Force of this operation, has concluded his tour of all troops in the operation area. One is part of the routine for every commander to inspect his forces at particular intervals, but this time it was more important because we are approaching the festive period, and we saw it wise to come and talk to the forces. The ADF have a tendency of attacking Ugandans during festive period. Remember last year on the 13th of December 2023 in Ntoroko and Bweramule, they tried to cross over to Uganda, but they found our forces ready on standby and they gave them a bloody nose. So not to be caught unaware even this time, the division commander was here, one, to ensure that the forces in DRC don't give any room for ADF, one, to escape back to Uganda, to sneak back to Uganda, but also to ensure that the Congolese where we are operating in Sector 1, Sector 2, Sector 3, and Sector 4 here, all Congolese are safe, especially during this festive period. And the soldiers were very happy to be with their commander, like they've always been, and they're up to the task. We assure all Ugandans that your boys, your sons and daughters in Operation Shujaa are safe, and they're sacrificing their best to ensure that you have a peaceful festive period. Ugandans, si kukaa hapa tu. Must be operated. Mnasikia? Yes, sir. Very good. Where's Gary Simamani? Yes. Barabara zingine zimefanyikana kama hii. Very good. Kama hii ya Beni Kasindi wakarudia kwa eneo za kwao zingine hapana. Kuna kampuni mwenye mtoka Uganda anaitwa Dot Service. Dot Service exactly. They rehabilitated the road. Na wananchi walikuwa kwa camp IDP. Lakini sasa hivi tumerudi kwao nyumbani. Magari yanatembea 24/7 throughout the night. Hakuna shida. Na wenye walikuwa kwa IDP wamerudi sasa, wamefungua shule, sokoni, nini yote. You don't even see any sign of the enemy. That's your achievement. Ingine? Yes. Huyo ambao amekuwa mkuu ni zako na extend unaangalia nyuma. Alafu wewe unaangalia hivi hivi. Wale wanatoka ndio wale ile group ya kwanza, because the enemy is kidogo. Hadi kama iko big kijana na kwa watu tano kwa because of the terrain. Sana kwa watu wengi. Yo! Bala bala bala. At home in Uganda, the situation is normal. Your family is okay. When I say the family is okay, in terms of them being among the Ugandans, all the borders have no problem. Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan, we are fine, there's no problem. I'm not so sure. No, sir. You have just come. Who can help? How much is your 333 mweka mkono juu? So, nani iko hapa? Hapa. Kwangu hapa. Nasema amekuja hapa kwangu.
Kwa wakitoka hapa nadhani wanastari kwako. Namna nilikuelezea. Kuna nini hapa? Wasanii wote walipo. Hapa iko namna gani? Hapa ni nzuri kwanza. Asante. Ni nzuri hapa. Alafu hii mwenye wanasumbua nyinyi. Basi watu basi adui mwenyewe kuna kutoka kuingia watu. Hii mnatoanga wapi? Kwa sababu huko ndani Tunalima ndio kulima. asante. Ndio. Kuwasaidia. Asante Kama asante. kuna habari yoyote kuna rafiki kwa jeshi. Aha, ndio Okay, mimi. asante. Ndio ndio. Asante sana. Okay. Haya tunaendelea mbele huko. Haya. Tunaendelea na kazi. Asante papa. Asante. Basi asante kutunga si. Haya asante. Mungu abariki sana. Kazi njema. Yes, sir. Kone karibu. Your person squad, they are 83. The number and the captain Matata US operate sir. Amanyanze Major Bilal Katamba, omwogezi w'amagye owa UPDF ekibinja ekyomusozi ne Operation Shujja. Operation Shujja kye kikwekweto ekikolwa Uganda People's Defence Forces n'amagye ga Armed Forces of the Congolese Army egy'ery'e Congo, egy'eggwanga ery'e Congo. Tuli wano era Division Commander omukama waffe Major General Richard Otto olwaleero amaliriza afundikidde okwogera n'abasirikale be abali mu ddwaniro no mu Ituri ne mu North Kivu babadde atambulamu okumala akaseera. Kya bulijjo komanda okugenda ng'alambula amagye ge ga komandinga n'era kibadde kyetaagisa omulundi guno okula ekyenjawulo olw'ensonga tuli mu nnaku enkulu ez'ebikujjuko Christmas n'olusooka omwaka olw'omula luwanvu ennaku ez'eggandaalo. So abadde ajjukiza abasirikale be okweyongera okubeera obulindaala mu biseera bino eby'ennaku enkulu okusobola okukuuma abakongo we tuli ekitundu kye tulimu sector 1, 2, 3 ne 4 wano naye n'okwongera n'okukuuma bannayuganda olw'ensonga nti aba ADF abatujju ba ADF ebyafaayo byabwe biraga nti ennaku enkulu babadde nga bagezaako okulaba nga bayingira mu Uganda batataaganya emirembe gy'abannayuganda. Mujjukira omwaka ogwedde ennaku z'omwezi nga 13 Desemba wali mu Ntoroko ebwera katundu kabayita Bweramule bagezaako okukrossinga ekyomukisa omulungi ku poti bali yavaawa abamu bagenda ewa Ssenkaaba abalala ne baboyebwa n'emmundu zaabwe zonna. So n'omulundi guno olw'okuba nti tumanyi akazannyo k'abatujju abo tatudde butuuzi Division Commander asizeewo okujja wano n'amagye gabeere bulindaala n'eri bannayuganda amagye ag'omunda nabo gabeere bulindaala. So bannayuganda nabakakasa nti ebyokwerinda biri ggulugulu. Ne wadde ogwo guli bwe gutyo wadde ebyokwerinda biri ggulugulu twenugola ebyokwerinda bikola ogwabyo ng'amagye UPDF tukola ogwaffe, Mountain Division tukola ogwaffe, ne bannayuganda mbakubira omulanga tebasuula nnanga. Abaana bammwe abali eno abalenzi n'abawala abali mu Operation Shujja bali bulungi era bakola ekisoboka tebeebaka basobola batambula ekyo n'emisana mu bibira mu migga mu nsozi okulaba nga Uganda terina mutawaana aye ne wana abakongo we tuli tupaletingira nabo nga bayita mu nnaku zino bulungi. Uganda si hapa tu. Tumasi kwa pareti. Mnasikia? Yes, sir. Very good. Wewe askari simama. Yes. Barabara zingine zimefanyikana kama hii. Very good. Kama hii ya Beri Kasindi wakarudia kwa eneo za kwao zingine fanya. Kuna kampuni mwenye kutoka Uganda anaitwa Dot Service. Dot Service exactly. They have rehabilitated the road. Na wananchi walikuwa kwa camp IDP.
lakini sasa hivi watu wamerudi kwao nyumbani. Magari yanatembea 24/7 throughout the night, hakuna shida. Na wenye walikuwa kwa IDP wamerudi sasa hivi, wamefungua shule, sokoni, nini yote. You don't even see any sign of the enemy. That's your achievement. Ingine? Yes. Huyo ambao amekuwa msimu ni zako na extend, unaangalia nyuma. Alafu kwanza unaangalia hivi hivi. Wale wanapigana ndio wale ile group ya kwanza, because the enemy is kidogo. Ajui kama iko beki kijana na kwa watu tano kwa tano. Because of the terrain. Sana kwa watu wengi.